People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Council. Makerere University School of Public Health Auditorium. 12 and 20 minutes past midnight. I invite the candidate to come and receive a copy of this declaration. Thank you very much. One of our commissioners, despite all the problems, at least there was a declaration. We are grateful. We are appreciative. Thank you very much.
Leave this form with me. Put it there. You are doubting what I read. Did I read what you have read? No. Did I read what you have just seen? You want to arrest me? Please come and arrest me. Please come and do it. I have the potential of raising my voice louder than yours. Because I have a provision where I can look for an alternative form. They bring for me to what? 2 envelopes. But if you push me, you've read what I have, I will capture what I have, because it came to me in a sealed envelope. Everybody has the potential of increasing their nuisance value. Right? Let us be calm. We have been proceeding well, and I want order in this room. Kawempe 2, Berry Primary School, O to Z. Engena 0. Kasacha 1. Luemba 1.
have a white seal, serial number EC 1941838 that I'm using to seal this ballot box, seal the core anchor. So you can deliver this to the truck for Y1 Semper Shopping Center, A to M, Engena 0, Kasacha 0, Luemba 0, Luimbazi 102, Muchibi 2, Murerwa 1, Musitwa 0, Mutazindwa 3, Nambi gamba nti ebyokukuba bannayuganda ne tuva mu bululu ng'abantu babamenya emigulu emigongo abantu bali malwaliro n'agamba bino mbiwakanya n'agenda mu Luweero ne batta abantu abaawera emitwalo 5 ku 8 naye kati muzeeyi ng'okaddiye abazzukulu oli mu kubamenya migulu kati gw'oli jjajja nabaki ogamba oli jjajja bakuyita muzeeyi waawa adda ku bazzukulu be n'amenya emigongo n'olwekyo bannayuganda bonna abayimiddewo family ne babeera nga tebagooka ne bagaana okweweta ng'embalaasi ne bagamba nti nedda tojja kugenda ku migongo gyaffe ne bayimirirawo n'aleeta emmamba n'aleeta amagye balaze Museveni ti ekiseera kyo kiweddeko, it is time, kiseera kituuse otuwubira akatambaala okole ki otambule. Era Bobi Wine ne National Unity Platform they are a force ejja egenda maaso ejja okujjako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Going. Now there are two things here. There is a proverb that says when the going gets tough, the tough gets going. The people of Kawempe, Honorable Nalukola, the National Unity Platform has proved that when the going gets tough, they get going. And that should be a way forward. There's also a singer who said, when you raise the barrier, the harder we try. The longer they will prove to the people of Uganda
that they are this desperate, that they have this lost out the high moral ground, the people of Uganda will get tough and will get going. So what has happened today is a clear statement and should inspire every soul, young and old, urban and rural, from all over Uganda, that victory is on the way, that it is possible to overcome even JAT, even SFC, and Muhoozi Kainerugaba and his father, General Museveni. This is a clear message. The writing is on the wall that your days are gone and are numbered. Soon you will deploy the army, you will deploy Air Force, you will deploy Marines. The people of numbers, the people of Uganda will get tough and will get you off power. And it is soon happening. We must congratulate Honorable Nalukola for never giving up. The people of Kawempe, the National Unity Platform, our gallant foot soldiers, the leadership of the party, for really braving a great and historical fight. This is, I passed through a by-election, but this has been tougher by any standards. I saw very formidable people at Kawempe and Mbogo going down to their knees to cry when they saw those armed vehicles, going down to the field to attack innocent people. You send goons to kick boxes, to tear up ballot boxes. Museveni went to war. He killed, I don't want to say he killed, 500 or 800,000 Ugandans died. Ruwelo, Triangle, all areas destroyed because he was stood against voter bribery, voter intimidation, subjugation of the people of Uganda. And here he is at the twin hour in the dying years of his rule. He's doing exactly the same. The National Unity Platform will lead the way to embolden the people of Uganda. Anakalulu kabadde ka kive. Naye era n'obulala bwonna bwe bubadde. Kye tukoze wano e Kawempe oba oliawo kye tubadde tetukola awalala. Nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula, nammwe bannamawulire mugusasudde, n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mmamba buli omu n'asasula omuwendo, nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo, ne ndaba nga batandika ogamba nti bannange mulabye mutya, ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi katumulangirire. Ndayira mu linnya lya Katonda tirugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu. Bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde ekitandikiddwa olwaleero. N'olwekyo njozaayoza ab'e Kawempe mwebale, mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, weebale nnyo Honorable Nalukola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene. Njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke, kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. Oba bali badde balangirira Nalukola dda misana naye tebalina nsonyi. Naye I want to congratulate the people of Kawempe first of all, and I want to congratulate the people of Uganda because this has been a joint effort. And I want to congratulate my party, and I want to congratulate my brother Nalukola for standing up to lead us in this great battle where Ugandans, through a great resistance, have defeated the forces, the rigging forces. Maybe this is what we have not been doing in other elections, where we have been rigged out. Now we start a new chapter, that we shall go after our victory, whatever it costs. So the protest vote has started in the earnest, and we are not stopping here. As our president said, this is only the beginning. We want to request Ugandans everywhere to get prepared for this great battle to liberate our country. So we have another new MP in Parliament. This is a great relief. The victory in itself is energizing to the forces, and I want to believe that in 2026, God willing, we shall defeat the forces that have been rigging the victory of Ugandans. Today I had the opportunity to revise
the scores of our president in the last election, that is Honorable Kyagulanyi. And I want to tell you Ugandans that Mr. Museveni has been at this for so long, but everything has an end. Today I saw the Electoral Commission putting their hands up, saying that we have been defeated. And to me, the 17,000 votes is what has remained after they had rigged. They rigged and rigged and rigged until they could not rig anymore. So congratulations, my brother Nalkola. The journey has just started, but I know we shall measure up to the call. Thank you. Then Deputy President. Madam Teacher, Abade Musale. President also. No, she will speak last. Okay. Unless if you don't. Okay. Singa bakulu Babo. Buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu yokka kubanga mubaddemu ebirumira bingi nnyo okuviira ddala ku nomination mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu ate n'olunaku olwaleero be bakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo nze nsuubira kana akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling stations ne basambasamba buli kintu kyonna kyonna ate nga bakuumi b'amagye mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo bannamawulire bakubiddwa ne bagobeddwa ku polling stations zonna zonna buli omu abadde ajjayo akasimu nga agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamuggyako. So olunaku olwaleero bannakawempe basindikidde General Museveni obubaka obuli very very clear and unequivocal nga bwe tubabuulidde bongeddemu obululu bungi nnyo era ebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okw'okwekalakaasa kutandikidde Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna lyonna. Twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eryoke egende mu ggwanga lyonna lyonna. Lugiima ekoze buli kimu nammwe mukirabye nga baagazaako okulaba nti Honorable Nalukola tagenda mu Parliament naye nga bwagambye Katonda bw'abasazeewo tosobola gwe omwana w'omuntu kukiziyiza era olunaku olwaleero ndowooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuviira ddala ku nomination bwe baayisa candidate waffe ne babba empapula ze ez'okwewandiisa ne batulemesa okukampeininga awantu awamu ne bakola byonna ebikolobero bye batukozeeko eventually tuwangudde era twebaza Katonda lwekyo. Amid very very many challenges, we still have people who are missing. We don't know where they are. People were picked up from different places. We have journalists who are still in hospitals. We have journalists whose equipment was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as they say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764, that the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you heard that over 15 polling stations were not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe North have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, they were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our president, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. Indeed. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. That the regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukola Luyimbazi Elias is not declared. But the people have spoken and have spoken very, very loudly. I thank you very much. Tukubadde kibadde gamba tekubadde wakati waffe nga political parties. Clash yaffe tebadde wakati wa bannamawulire n'ab'ebibiina wabula ebadde wakati wa bannamawulire oba oli awo n'ebitongole
ebikuuma ddembe kati kituteeka ku kibiina kyaffe ng'ekya NRM nga ndowooza nti teribadde nnyo wakati wa bannabyabufuzi nabannamawulire oba nabana abalala naye bibadde nnyo wakati w'ebitongole bikuuma ddembe na ba political prayers. Nze ndowooza nti ekyo kikulu nnyo nze ndaba nga ate ngaabe bannabibiina tukifunyeemu nnyo nze nga chairman w'ebibiina omukago ogugatta ebibiina chairman wa National Consultative Forum ndaba nga waliwo okugenda mu maaso ndabye enkwatagana wakati waba tubaye twanerwale kumpi kumpi naye tolabyewo we tukilashinze nti era aba NRM basinkana ba NUP ne tukubagana ndowooza nti kati ekyo tulina okugenda nakyo mu maaso even 2026 okuwuliriza abantu ensonga z'abantu tulina zikolako nga bukyali nga tuzirinda bulinzi mu kalulu ate era n'okumanya nti bwe tubeera nga tugenze mu kalulu kwe kwongera enkolagana kyendabikubanga obuzibu obaddewo clash ebaddewo balitere nnyo wakati wa bibiina naye badde awamu ngeri mu bitongole ne ebimu n'abamu ku bannabibiina ekyala kyendabye nnyo mu kalulu kano nti ensonga y'abavubuka nkulu nnyo okugikwatako naddala ng'obudde bukyali. What clarification can I give her than what I read? Because I'm not the author of the document. The clarification I can give is to read again. What did you hear? Tell me what you heard. And then what I heard which point session is that? This is the private school, A to KAS. Let him look for it.